Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasiima n'ateekawo enkola y'abaami baabamulamulirako amasaza ge gonna agakola Obwakabaka okukuŋŋaananga buli mwaka kuba ttooki mu mirimu n'okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutambuzaamu emirimu kussa n'okutuusa obuweereza ku bantu. Olusirika lw'omulundi guno luyindidde mu ssaza ly'e Bulemeezi era lukulungudde ennaku ssatu. Bw'abadde aggalawo olusirika luno wali ku kkanisa ya Luwero Diocese Pastoral Center, minisita omubeezi wa gavumnti ezebitundu owekitiibwa Joseph Kawuki akubirizza abaami ba ssabasajja okwewala ebisoomoozo ebibajja ku mulamwa wabula balwane okubigonjoola ng'eno engeri yokka gye bagenda okutuukiriza obuvunanyizibwa beene we yabagonnomolako. Nakku olwaleero nga tulina abatuwalanya abatuwalampa n'ebirala kwe kusoomoozebwa okuliwo ogw'omulembe guno omutwe bityo mu ngeri eyo awali okusoomoozebwa bwe buvunanyizibwa bwabwe. Owekitiibwa Kawuki bano abasabye obuweereza bwabwe okubwesigamya ku bumu n'obumalirivu. Obumu y'entandikwa y'okusitula omutindo gw'obuweereza. Basaba obumu buno nga bwe twayogera mu ntandikwa twongere okubukaza tusooke ffennyini tubeerenga tuli bumu. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Bulemeezi abadde omuteesiteesi omukulu ow'olusirika luno Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo ategeezezza nti bingi byebaganyuddwa mu lusirika luno ng'abaami ba Kabaka ate ne bannabulemeezi ennaku essatu ze lumaze nga luyinda. Kakasa abantu baffe abassabasajja Kabaka bafunyeemu ennyingiza ey'enjawulo ate n'okwongera okuzimba obumu. Abaami ba Kabaka obumu bwe bazimbye emikwano bagifunye e Bulemeezi naffe twongedde okutabagana nabo n'okubayigirako bingi nnyo. Tetukola ebulemeezi tujja okukola eva mu masaza amalala naye ng'ensonga enkulu tunywezezza obumu Ssabasajja Kabaka bw'atukubiriza mu buweereza mu bitundu eby'enjawulo. Abamu ku beetabe mu lusirika luno bagamba nti bye bayizeemu nkumu era basuubira okubyeyambisa okuweereza Ssaabasajja Buganda edde ku ntikko. Tuyize era tukakasa nti bingi bigenda kukyuka Obwakabaka bwonna bugenda kuganyulwamu n'omuntu wa Uganda yenna. Nabwe kityo tubadde n'omusomo mu bukulembeze bwe tulaba nti kutukoze bulungi. Sooka okwekuba mu ttooki ne twetunuulira tulaba biki bye tukola tubyongeramu tutya. Mu ngeri y'emu abaami b'amasaza balonze olukiiko olw'okubakulembera n'okubalungamya mu mpeereza y'emirimu nga luno lukulemberwa Pokino Jude Muleke n'amyukibwa Kago Agnes Nakibirige Sempa n'abalala.